wenjogerere ennaku zino kye twalwanyisa emabega eri nga bagamba mbu baleeta polisi eneefuga amasinzizo, polisi eneefuga amakanisa, eneefuga n'emizikiti. Emizikiti gibaddewo kuva dda, amakanisa gabaddewo kuva dda. Kati polisi eyo eri mu mutima mubi, enoonya kunyigiriza abalokole. Tukimanyi naffe ffenna mu Uganda nti waliwo enzikiriza z'otosobola kunyeenyaako ne bw'oyisa etteeka nga lifaanana litya, kubanga zaabaawo nga Uganda tennabafuuka Uganda. Kati Bayibuli eno ate obulokozi bwabaawo ng'eddiini zonna tezinnaba kujja. Yesu teyalekawo ddiini. Eddiini tusobola okunnyonnyola nti Obukatuliki bwajja bbanga bwe riti, tusobola okunnyonnyola nti Obuwangirikani bwajja bbanga bwe riti, baakutuuka kuba n'obino bye byabayombya. Naye obulokozi bwadda, era bassebo ne bannyabo mbeegayirira temwetaba mu kikolimo ekyokulowooza nti mutegeerera Katonda. Nammwe mulemeddwa okwetegeerera abasinga obungi, ate mutegeerere Katonda. Balina kye bapikaapika, bagamba mbu bakoze consultations, mbu abakwatibwako ebyenzikiriza bonna babeebuuzizaako, era mbu kati baagala kutebolinga polisi. Mbu abantu ba Katonda banyagibwa nnyo, abantu ba Katonda babafera nnyo, abantu ba Katonda bababba nnyo. Ekibuuzo kiri nti mu Uganda temuli constitution? Ani oyo anyaga atayinza kgenda mu kooti? Tukubira palamenti yaffe omulanga, palamenti ey'11 ereme okuggalawo ng'emanyiira Katonda. Twebaza Katonda nti palamenti yagaana ddo kikola ekyo. Eyali asinga okipika ye mugenzi Lokodo, naye omwoyo gwe gulina abalala gwe baasigalamu oba gwalinnya ku mitwe gyabwe, nakati bapushinga. Balimbira ddala, baga nti babuuziza amakanisa gonna. Oyinza otyoga nti obuuziza ekkanisa zonna nga house of prayer togibuuziza ng'esaba buli lunaku, gwe wabuuziza zisabirawa? Balinyirira eddembe ly'okusinza, beekwese mu ofiisi ya pulezidenti. Mbu ofiisi ya pulezidenti yekyagala ng'ekyagaza ki? Tetufunangako omukulembeze mugezi nga His Excellency. N'eddiini ze yalisanga bazigobye yazikolera constitution yezizaawo. Ffe tukulembera amakanisa era tuli mu kusaba n'okutendereza Katonda olw'obukulembeze bwa Yoweri. Constitution ya 95 yetuwa eddembe ly'okusinza. Amini lye yaleka ajjeewo. Kati omwoyo gwa Amini gulina abantu begugolokokeramu, amakanisa geetaaga kutereeza. Amakanisa geetaaga kutereeza. Tusaana tukwate muntu ku muntu, abali emabega bogamba nti bakola polisi, tubayise mu kakuŋŋunta. Bwe banaavaamu nga bamalayika batukolere polisi. Nkiddemu. Tusaana tukwate akakuŋŋunta. Buli ayinamu omukono mu kukola polisi ku byenzikiriza, tumuyise mu kakuŋŋunta. Bw'anaakafuluma nga malayika, alyoka atulage nti kati atukolera polisi ey'enzikiriza. In other words, it is impossible, not even very hard, just it is impossible to legislate the matters of the spirit. Kizibu nnyo okugamba nti okola amateeka ku by'omwoyo. Olina kukola amateeka gafuga abantu bonna, agamenye nga wa mwoyo n'agwa mugali. Tewali sinzizo liri waggulu wa constitution, teririyo. Naye kubanga Kristo mu Uganda athrivinga, abantu mu Uganda abatya Katonda be bangi, bannakigwanyizi n'ababbi n'abakenuzi be batono, era bebo boowulira. Kati baba banoonya budget, babawe ku ssente mbu bakolera enzikiriza polisi. Naye ate tubategeeza nti eryatwala Mwanga nabo liri batwala. Mwanga yali amanyi nti abakkiriza Kristo abamazeewo. Kati baagala okukifuula ekizibu ennyo eky'obulokozi okubanga butambula. Baagala okukifuula ekizibu ennyo
ekya Kristo kubanga yeegazanya mu Uganda. Singa Kristo teyeegazanya mu Uganda, abooluganda, singa tusanga mirambo ku makubo buli lunaku. Naye okukuŋŋaana kuno okwolaba okuva mu constitution nti tusinze tutendereze tugende tukole kwe kuyambya abantu, kwe kuyambya abantu emitima gyabwe ne gibeera mikakkamu. So nze mmanyi bulungi nti ne gavumenti ya NRM ekimanyi nti bannakigwanyiza abo tebakonsalutinze makanisa gonna, era n'ekye batambuza tewali kanisa ekyagala. Nabo bennyini kye bakyagalira bakyagalira mwoyo gwa sitaani oguli emabega waabwe. Baafuuka batya kye baafuuka obanga enzikiriza zibadde mu volongoto. Ojja kuwulira ng'olyagamba referandi, owulire omulala agamba bishopu, owulire ng'ogamba kati yabatizibwa atya wataali polisi. Okubatiza bagenda kuteeka mu polisi ki? Okukomola bagenda kuteeka mu polisi ki? Bagenda tuwe essaala nga tusaba essaala mmeka? You can't. You can't. So mu nnaku ezitali zaawala tugenda kubalaga nti tebalina makanisa ge babuuzizza. Beebuuzizza bokka. Era ne bagamba bagenda kukola olukiiko kati balangire nti buli muntu abuuziddwa n'olwekyo kati kitwalibwe mu paalamenti kitebulingibwe efuuke polisi esayiningibwe. Tugenda balaga nti balina makanisa ge babuuzizza. And nobody has interest. Ate tusaba gavumenti etukkirize tuveetinga omu ku omu abali emabega wa polisi. Wangi tujja kusaba gavumenti etuwa omukisa tuveetinga omu ku omu ku bali emabega wa polisi. Olaba ababbi b'ettaka, olaba abalyake, olaba abanyazi abali corrupt nga be bali emabega wa polisi. Tebali clean. N'olwekyo tugendere ku ggwanga we liri teririna lutalo lwonna. His Excellency omusaasira alwanyisa obwavu ali ku PDM. Enjiri gy'atambuza ya buli munnayuganda afuna nnyingiza mu nnyumba, ate nga naawe ofubutuka eri nti mu nnyumba omwo temuli mu ddiini. Eddiini teziri organized, zeetaaga polisi. Sitaani yakolimirwa. So mukwano gwange kyangu nnyo era tekyetaagisa tteeka okufuuka omwana wa Katonda. Kyangu nnyo era tekyetaagisa tteeka okufuuka omwana wa Katonda. Era Katonda bw'aba akukyusa ensi efunamu, akukyusa osikire obwakabaka mwe wava, ate n'akukyusa obeere good citizen. Batuleke tubuulire enjiri, baleke ensi enjiri ebuulirwe, bazeeyo bipolisi emagombe gye babijja. Oweekitiibwa pulezidenti yasituka ku mulundi guli nga Lokoda atabuse n'abakuŋŋaanya erugogo n'abagamba Lokoda ababonyaabonyeza ki? Ab'enzikiriza bonna nga pulezidenti ategeera ebyenzikiriza kubanga aba n'amagezi ag'enjawulo n'abagamba mwe abaagala okuleeta bipolisi nti abantu bonna bagende basome. N'abagamba ekyo kyaliwo okuva dda Abafalisaayo baaliwo nga baasoma, ne ba Peetero ne Yokaana nabo baaliwo be baayita ne babagamba come with me and I will make you a fisher of men. So lwatuuka Lokodo n'afa ne meeting Oweekitiibwa pulezidenti gye yali ategese nti bajje banywe kacayi abasomese. Meeting neetabaawo kubanga ne yali abipika yafa. Naye omusoto omunene gwafa naye obwana bwagwo bwasigalawo bukyaguluba ne polisi, buguluba ne polisi. So ennaku ezitali zaawala tugenda kubategekera programs ku Solot Media nga zibeera ku platform mu kaseera keekamu ku Solot TV, ku Solot FM, kubanga eno media awatali Kristo teyandize. Ate singa waliwo ebiteekateeka ebyo ffe tetukwalifayinga kutandika media, naye twakwalifayinga. Ate twagala n'abaliddawo bonna basange eddembe Museveni lyaleeta ne gavumenti ya NRM balisange nga weeriri
ng'osobola okuwandiisa ekkanisa, osobola okuwandiisa radio, osobola okuwandiisa TV, osobola okubuulira enjiri, abantu ne bakyuka ne bafuuka abaana ba Katonda. Ku Sunday ndowooza nja kulangirira ennaku meka ze tujja okubeera live tukakase ensi nti abantu abo abaga nti bakonsultinze balimba. Bakonsultinze baani? Bakonsultinze baani? Era tugenda kubalaga emikono naffe tugikwate tugitwale ku parliament tubalage nti abantu bano bonna basayininga against era tebabakonsultinganga. Uganda yaffe ffenna. Uganda yaffe ffenna. Genda wewandiisa ofune endagamuntu kuba yeraga nti oli munna Uganda. Ne bw'omala ofuna endagamuntu goberera constitution y'eggwanga lino. Ne bw'oba pastor, ne bw'oba father, ne bw'oba imam, goberera constitution y'eggwanga. Bw'abaawo munnaddiini akutta omwana bamusibe. Bw'abaawo munnaddiini abbye ssente zo genda ku poliisi. Bw'abaawo munnaddiini akulimba genda omuwawaabire. Naye tetutandika Uganda mu Uganda. Uganda eri weetumalira tuli basanyufu. So we don't need a religious policy. Ye munaakola policy nga Uganda mugiwadde eddiini ki? Kubanga Uganda yakkiriza abakkiriza bye bakkiriza bwe bitakosa bulamu bw'abantu bonna bakkirize. Uganda doesn't have an official religion. Bwebeera policy ebeera policy ng'olwo tuwambiddwa abatujju kati nga batugamba tusome eddiini egi emu. N'eddiini za njawulo ogenda kukola policy emmeka? Abasiraamu n'obagamba bawase bameka? Onoobasalirawo swala zibeerenga mmeka? Fonootuwanga night prayers zibeere mmeka? Onootugamba nga lunch hours mmeka? Service oyagala gwe ssaawa mmeka? Omwoyo oyagala ayingirengawo ku ssaawa mmeka? Ndowooza otegedde nti abakola poliisi amagezi gaabwe galiko ekibulako. Ekintu ky'omwoyo kya mwoyo. Omwoyo oyagala ayingire ku mmeka agende ku mmeka? Atandike essaawa mmeka okuwonya? Awonye baani ate baani baabaleka? Bw'obulwa ebyokukola omanyiira Katonda. Bw'obulwa ebyokukola omanyiira Katonda. N'olwekyo ba so-called reverends ne ba bishops abatalina najje balaga nti wano wasumba, wano wali assigned, be bagenda bazunga nga bagamba mbu batambudde eggwanga lyonna ne babuuza ab'enzikiriza bonna, ab'enzikiriza ne bagamba nti baagala bakole policy. Eyaki? Eyaki? Kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu taliiko policy. Ate nga bodduka eno ewaffe n'ogamba nti abo bakitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu baganye policy. Allah tabaraka wa taala. Ate tasinikirwako mannyo. Kati lwaki mwagala okuleeta entalo z'eddiini mu ggwanga eritebenkedde bwe riti? Owekitiibwa pulezidenti bali bewazikiza oli ku mulembe gwa Lokodo, naye Mukama n'amutwalira mu COVID. Ate bagolokose mu ngeri endala era nga balimba ensimbu bakonsultinze. Tewali mwana wa Katonda ayagala mmuleetako poliisi za nsi ezaawukana n'amateeka agafuga abalala bonna. Taliyo. Era abo bennyini ababizunza obabuuze naye muli baana baani? Bwe mubagamba nti muli baana ba Katonda lwaki mwagala kuziyiza? Nze ngenda okutandika ekkanisa olwo lwe lutalo lwe natandikiramu. Abazze mumanye ebyafaayo mubimanyi. Ng'ekkanisa omuntu omu azissa baziwandiikibwenga wuwe. Ekkanisa ziwandiikibwenga wuwe kubanga mbu mukulu nnyo, yategeera obulokole, yakulira obulokole. Azaagala ziwandiikibwenga wuwe. Era ye mutandisi w'okukyankalanya ekkanisa. Ogenda okulira nga bateesa ebiteesa ataweza eka ekkanisa bagenda kugiggala. Eka entaana yo eriweza eka. Entaana yo bishop naawe yayita president w'abalokole bali kuziika mu ntaana eka namba. Ekkanisa sebo bazipimira ebipimo.
ataweza taka bwedi titaba na church bajja kugigalawo okujja kongeweza bwekityo ataweza abantu bwe batite bamuwandiisa atakola bwati. Yesu yayina ekkanisa y'abantu 10 nga n'omu ye muganda wammwe mmwe abayiganye ekkanisa Yuda n'asigazaawo 10 kati billions and billions of followers of Christ okutandika n'abantu 11 abasigalawo abantu 11 ateeka embabulire ne bwe munaalwana bwe mubanga ddala tuli mu biseera bya nkomerero nga musobola okuwangula ne muyisaawo kipolise era abantu bajja kusigala nga balokoka. Yesu enjiri agibuulirira wakati mu resistance. Abafarisayo nga bagamba gwe bwe tunaakulaba ne Yesu era abantu ne basigala nga balabika ne Yesu. Abasadukayo nga bagamba gwe bwe tunaakulaba ne Yesu era abantu ne basigala nga balabika ne Yesu. Kubanga aboogera n'abayisa etteeka obabuuza tubaleetere ku balwadde mu basabire ogwabwe embugwa kukola mateeka tebamanyi kusabira balwadde. Kye tubagamba Uganda at least eri ku record national anthem prayer yennyini ewedde emirimo moto yaffe egamba ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Abeefuula abalumirirwa mbwe abantu baba batebo bennyini tebali clean. Bw'owulira Bujjingo ayogera aba ne bwino ngamba nti tandika abantu 3-4 kubali mu kukola polisi buli lunaku mubateeke mu bivumbuddwa ku Soloti TV tubakulage otegere nti abaagala okukola polisi bali rotten emabega waabwe bavundu rekodizi zaabwe ziraga mufu atudde mu nda yaabwe. They are dead. They are not allowed to propose anything even like a policy. Bafu batulwanyisizza tebalina kye batakoze byonna bibaddewo naye tukyayimiridde ate era tukyayimiridde. So mu mulembe gwa Yoweri Kaguta ekkanisa gye yataasa temugenda kugitanga mwekwese mu ofiisi ye. Impossible. Kubanga bwe yali yakawamba mu 86 kiri ku record abakulu b'eddiini ne bamugamba tuggalirewo ebiwempe galawo ebiwempe ebijjudde bannabbi ab'obulimba. Simanyi lwaki bali concerned ku bannabbi ab'obulimba ng'ate bo batuufu. Gwe kola ebituufu tulaba bwali agenda mubalimba. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Simanyi lwaki bali concerned ku bannabbi be bayita ab'obulimba. Obanga mwe muli batuufu era nga mwafukibwako amafuta mudde ku stage yammwe mukole ebituufu. Abantu gye babalimbidde yonna baddukeyo bakomewo gye muli naye temukola tteeka. Etteeka terifuga mwoyo. Olaba abantu be muwangala nabo tewali muloga agenda ngalangiridde nti ngenda kuloga. Abalogo baloga nga tewali tteeka libakkiriza. In fact okumanya bano abantu abakola polisi bantu ba sitaani nnyo amasabo tebagataddeemu. Towakana okusamira nayo nzikiriza era ye yaliwo nga Kristo tanaba kutegerekeka mu Uganda. Abantu baali balina ba Katonda ne bagenda ne baga nti bakoze interreligious council ne babuuza nti ate religion yene yabasamize nga temugitaddeemu. Esaddaaka abantu omanyi tulabye ennaku kubanga bamanyira nnyo Kristo kubanga wakisa. Nabo bakimanyi nti bw'ojjayo omutwe ne weesimba mu b'amayembe n'emisambo bajja kukuloga. Kyebava balumba ekkanisa y'abalokole nga balowooza nti ye nnyangu. Ate ffe tuli babi nnyo, tuli babi ddala mu linnya erya Yesu. Bwe tugamba nti tukyusize essaala esabire omuntu tawona. Obanga owakana genda olabe lokodo gwe twagugulana naye 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 nga buli lunaku nga ne bwafuluma mu parliament agamba nti agenda kuggalawo ekkanisa ya Bujjingo. Amaloboozi tugalina, video tuzirina ng'aga nti agenda kuggalawo ekkanisa eno. Tukyamulinza ajja agiggale. Tukyamulinza ajja akole ki? Ajja aggalewo.
ekyo ng'okitadde wali abaabaka ebipapula bye yaleka mu woofiisi mwandyekubye mu mutima emirundi egi kuba ye ate ekibi yali faasa tiyalina mwana kati mwababikutte mulina n'abaana temufuula abaana bamwe bamulekwa nga mulwanagana n'omukono gwa Katonda temufuula abaana bamwe bamulekwa nga mulwanagana n'omukono gwa Katonda entalo ezo muzireke zigende n'oyo faaza ataalina mwana mwe mulina abaana temuleeta kikolimo okubaana muwulire ebibuuzo bye tubuuzizza mwamala okwekonsalutingako ne mugamba mukonsalutinze ku bantu bonna muwulire ebibuuzo bye tubuuza omwoyo omutukuvu mugenda muteekako poliisi ajjenga ssaawa mmeka era mugenda muwandiikira ng'ayogere ki kubanga ekimu ku bibaluma abantu balagula nagaggwe n'amulagula n'amubulira ebyabaawo oba ebigenda okubaawo oli asobola okwesalirawo n'aga nti njagala kuwaayo ssente zange ekyo kiri mu Bayibuli bwe weesalirawo ziwaayo ate ne bw'oba olimba Katonda akutta ebikola batume essula 5 ebikola batume essula 5 munnange gamba nti otyo naye omuntu erinnya lye Ananiya ne Safira mukazi we n'atunda ebibye ne yeeterekerako ku muwendo owulira ensobi gye yakola yatunda ng'agenda kuwaayo mu kkanisa mwabaagala okukola polisi nga mulowooza nti abawaayo basiru yatunda alaganyisiza Mukama tewali amusabye n'atunda ne yeeterekerako omuwendo lwe lwokubiri mukazi we naye ng'amanyi n'aleetako ekitundu butundu n'ateeka ku bigere by'abatume ekyo kibaluma ekyo kibaluma okulira nti waliwo ateeka ku bigere by'abatume mbu they have distorted babbye public gwe public poliisi okusinga mbwe yagala kutaasa abanaku be babbako ebintu bano babireese ku bigere by'abatume wulira bye baleese ku bigere by'abatume bikola batume essula 5 nyenze ku lwokusatu naye Peetero n'agamba Ananiya nti sitaani akujjuliza ky'omutima ogw'okulimba omwoyo omutukuvu wangi sitaani akujjuliza ky'omutima ogw'okulimba omwoyo omutukuvu ne weeterekerako ku muwendo gw'ennimiro bwe yali eyo tiyaliiyo era bwe yamala okutundibwa teyali mu buyinza bwo zonna zisigaze kiki ekikuteesezza mu mutima okukola bwoti tolimbye bantu naye Katonda okawulidde ako olaba nyimiridde wano looza nti yenze naye ate Katonda yayimiridde nze nyimiridde mu kifaananyi Katonda yali mu kifo kino kyobalaba bwenjogera ogenda okulaba nga bikyuse kubanga sinze naye Katonda kubira Mukama engalo ez'amaanyi tolimbye bantu naye Katonda kitegeeza nti bw'otwala polisi nga ku mutima gw'olinako abantu b'okyawa oyagala ekwata abo teweerabira nti ne Kamani yakola etteeka ng'akyaba Molodekaayi ne litta ye yennyini teweerabira nti ku mulembe gwa Danyeri mu Danyeri essula y'omukaaga baakola etteeka erinatta Danyeri ne litta bo teweerabira nti mu Danyeri essula y'okusatu baakola etteeka nga lyakutta Shadraki Mesaki ne Abedunego ne litta bo ne bwe libanga eriyiseemu lijja kukyukira abalikoze kubanga Katonda tamanyiirwa munnange ono aleese ekyakuwaayo yatunze ettaka lye tewali amugambe nti litunde batunze ne mukazi we mbu nabo baagala babakubira engalo mu kkanisa kubanga bawaddeyo olw'omulimu ogutambula abantu babalabe nga abalokola ab'amaanyi naye gwe baazireetera ye Katonda so si bantu be mulaba ojja ku kale tolimbye bantu lwe lwokuna ke katundu akasema naye Katonda
Ananiya bwe yawulira ebigambo ebyo n'agwa n'atondoka, agamba nti omulambo mu kyaki azze kuwaayo naye awaayo ng'alimba. N'atondoka, entiisa nnyingi n'ekwata bonna abaawulira ebyo. Abalenzi lwe lw'omukaaga ne bayimuka ne bamuzinga, agamba bamuzinze. Yazze kuwaayo gw'alowooza nti mu kanisa babba abantu. Owa Katonda ng'ozaaga ng'ozannya, kubanga emirimu gino tegisobola kutambula nga tewali bawaayo. Ekyokubiri, ffe tetuli mu bajeti ya ggwanga egenda kusomebwa, teganya amatu owulire sente ze bagenda okuwa ekkanisa. Education bagenda giwa. Naye mukwano gwange, ffe abababuulira ne mutabeera violent, ffe abababuulira ne mubeera bakkakkamu, ffe abababuulira ne muguma, ffe abababuulira ne mugumiikiriza, ffe abababuulira ne mugoberera polisi z'eggwanga, tebatulina mu bajeti. Ate n'owulira ng'omusege gufubutuse eri gwambadde eddiba ly'endiga. Abo batwala sente, tuwe tuleme okutwala. Ate era njagala kutegeeza ne bw'otuwa tetuyinza butatwala, kubanga abawaayo bawaayo nga basinza. Okuwaayo kitundu kya kusinza. Bw'owulira ng'olwanyisa okuwaayo, genda ogaane enkoko mu masabo, obagambe n'embuzi tebazitwala, batwale engambwa. Ndowooza otegedde bwe mulina akatuli ku bwongo. Tolina bw'ogaana kuwaayo. Okuwaayo n'okusinza bikwatagana. Katonda bw'akwagala awaayo, ate naawe bw'oyagala Katonda omuwa. Bwe yayagala ensi yawaayo omwana, ate naawe bw'oyagala Katonda ng'osanyuse, bukeera ku makya n'okwata obukadde 3 n'ogamba mbuwaddeyo, kubanga okimanyi wali tolina. Oba kyekibaluma kati sikitegeera. Ekyo kye bakulembeza. Era twetaaga polisi, weetaagisawo accountability. Accountability tubakebere. Mulina accountability ku myaka gye muwangadde. Mulina envi, mulina ebiwalaata, naye emabega muli babbi. Sitya kukyogera kubanga agamba nti siri mubbi nga tutandika data ku salt. Nga tutandika data. Musirisiza abantu bangi, mubabyeko amataka gaabwe, mwekweka mu mannya ga State House, mwekweka mu offices ezo, ne mwefuula abalina kye mukolayo ne mugamba tuvuddeyo ne polisi eneefuga enzikiriza. Era nga mwagala kumatiza nti enzikiriza gye mwagala okufuga okusingira ddala babba nnyo abantu. Be baba bawandiika petition bagende mu kooti bagambe batubba, ate boogere n'oyo ababba. Naye si tteeka ddala. Munnange ga nti bamuzinza abalenzi, iba ashazi tebalwawo. Bikola Batume Essula 5:6, abalenzi ne bayimuka ne bamuzinga ne bamutwala ne bamuziika. Baba bali awo. Olunyiro olw'omusanvu awo olwatuuka waali wayiseewo essaawa 3 zokka. Mukazi we naye najja nti balwa nnyo mu saaluuni. Mukazi we naye n'ayingirawo, nteebereza buteebereza nti yalwa mu kwekolako. N'ayingira nga tamanyi bwe bibadde. Omutume Peetero lwe lw'omunaana n'amuddamu nti mbuulira. Mwatunda ennimiro omuwendo bwe gutyo? N'agamba nti weewaawo bwe guti. Olw'omwenda. Naye Peetero n'amugamba nti kiki ekibateganyiza okukema omwoyo gwa Mukama? Laba, ebigere byabwe abaziise balo biri ku luggi, banaakutwala naawe. Amangu ago lwe lw'ekkumi. Amangu ago n'agwa ku bigere bye n'atondoka. Abalenzi bayingiddewo, gandi ba ashazi bayingiddewo. Abalenzi bayingiddewo ne bayingira ne bamusanga ng'afudde, ne bamutwala ne bamuziika wamu nebba. Ebikola by'Abatume Essula 5 okuva ku lusooka paka ku lw'ekkumi, okuwaayo kwa bwa Katonda kuva ku mutima gwa muntu, n'oyo agenda okuwaayo singa abizannyiramu asobola okufa.